weewaawo mutya nno yonna gye musinziira okubeera nga mutulaba. It's been a long time nga tetulabikako mu mbeera efaanana bweti. N'omwaka tegwagala kuwera nga tetukyaza matayo gwagadde okuwera naye leero twasazeewo tukomewo tuwayeemuko kuba ensonga zibadde mpitirivu nga abamu mbuuza mu komenti muli bangi, abamu ne mujja mu inbox ne mugamba mwasembayo okumulaba nga agenze Egypt twamuwaayo mbu abasajja balibo ne bamutwala. No, waali wano emirimu gitambula ku Matayo Foundation L40 naye etambula. Ntera nnyo ennaku zino kulaba ne bamubirwa abo nga munyumya kino nakiri lwakuba nti ate ndowooza bo we batandikira ffe ate tulina bingi bye twali twayogerako emabegako ng'olutalo luno luliwo olwa America ne Israel twalwogerako mwaka ki tewali specific naye wagamba olutalo olujja. Simanyi oba abantu nakabateerayo ku TikTok awo oba n'awalala bakalabe myaka ng'ebiri emabega bwayogera ku lutalo olwo era bwe lutandika ndowooza wankubira ne Kasimu. Zino entalo almost zonna twazoogera mu kusooka we twakolera oli Ayatollah yaliwo Iran yasooka okufa, so ne tujja nga we twayogerera ku lwa Middle East Israel netandika era kati bwe lutyoberuze nga lutambula then awo mwaka oguwedde twali bwakatandika twaluddamu era lwagenda okuddamu nga nali siriyo ndowooza wali we bampangira then lwe lwazeemu mu butongole naye ebisaara ze lwali tusabye nga tulowooza lwayimiridde era abasajja bazeemu ne baggalawo. So kati ekiriwo mu byonna kusabirira kubanga luno olutalo lugenda vaako Ssematalo owokubiri oba owokusatu kubanga China engeri gyerimu kutwala amafuta ne India, America ejja kufuna nnyo okwagala okuyimiriza China kadale China bemeri zaabwe nakyo kimalirize nga kireeseewo China ate okutunula mu America ne China egambe naffe katubaweereze butereevu kati awo wali obuzibu naye nga ebintu ebisinga olwomusitire nzijukira bye twasembayo okwogera byebyapeninga kati ekyo kyo kituufu. tuli mu makungula kati tuli mu makungula ababadde ndoza bagoberera videos oba abadde taziraba osobola okuddayo naddala ezasembasemba yawaawaawo kubanga kati olwo video gye twakola oba okyagijukira lunewa nti ebitundu ebimu ebire bijja kufuuka bya green njijjukira era tewayiseewo myezi mingi wano twaberedde mu December mu Norway yonna yagenze okukya ku makya ne Australia almost Australia eri mu weeks nga 2 kati bagenze okukya ku makya nga obudde bwonna bumyufu kasita bumyuka omanyi mu butonde bwaffe mulimu ebintu ebizenga bikolebwa nga abantu tebabifaako era n'akaseera ke tubadde nga tetunaba kuddamu kusinkana wabaddengawo obubonero n'olutalo lwa Iran okubaawo wabeerangawo obubonero nti nga 18 December enewedde enkuba mu Iran yatonyanga ya musaayi. Abayirani baagiraba naye tebagifaako bagamba mbu kwali kusiikuuka kwa gundi mu nsozi enkuba gyeva naye waliyo ekirungo ekyo ekimyufu ekyo kyebagamba nti kyekyakulukuta. Ojjukira ne wano twayogeranga ku nkuba ya Buraka netonya gavumenti nevayo netugamba nti ebire biddugala nga China erina factory mu nsi yonna ezisinga obungi tefunanga ku nkuba nzirugavu kati obubonero obwo abantu abasinga obungi tebabuwa attention naye bubaako bye bulanga. Twali twamanyira bino ebyedda ebyabajjajjaffe nti omwana bwe yalwaranga enkoko neefa oba embuzi omugwa ne gugituga nemwekangamu nemuga oli naawona
ate ebiseera ebyo embuzi ezo ebiseera ebisinga tebaziriyanga nga bazigaba oba ne bagiziika actually kwabanga kugiziika mu buwangwa obumu bagyokya naye kati ndowooza era byebimu ku byetugenda osinga okunyonyola abantu nga 21 mwezi gujja kubanga abantu balina ebizibu bingi tebalina bintu bibakuuma luli twabeeranga nga taata atulabirira tuli baana 18 famire ezimu zabanga n'abaana 14 naye ng'asobola obbabeezaawo naye kati saawa ya leero omuntu abeerawo tasaba ali mu ensi gye tuli mu nsi ey'okuvuganya omuntu akuroga nga takumanyi nakumanya kituufu naye omuntu n'abeerawo nga talina yadde n'ekintu ekimukuuma nga ewaabwe talinayo yadde n'ekisoro tali ku katonda tasamira taloga ali awo kyokka ate nga talinayo nankoko nti inekese bwe nandibadde nfuna accident enkoko mu kyalo yeneefa kati abantu tebakyabiriko nsonga lwaki nti omanyi bobo balowooza nti ensi okukyuka egenda kukyuka mu bintu ebyokuba nti gavumenti egenda okyusa nti bazimbe bridge nti ensi ekyusa bintu bingi muli ennimi enneeyisa system mu bulamu engeri gye batukolera ebyokulya byakyusa ebintu bingi kati ffe twasenyesanga evvu mu byalo n'obuti obuyukiyuki obwakalituusi twakozesanga buyukiyuki ffe twakozesanga kalitunsi mukolerere gino emiti nansango kayukiyuki nanti dezatenga okukola obulungi nti akolekamu n'akawoowo kali kati saawa yaleero tukozesa amadagala g'amanyi ogalimu potassium fluoride. Kira Municipal Council ekuletedde omwoleso gw'ebyobusuubuzi n'amakolero Trade Expo 2026 okuvanga 14 okutuusa nga 17 May 2026 ku kisaawe kya Kira Municipality. Jangu osinkana abakugu bakubangule mu kulimira awaka mu kifo ekifunda eby'amayumba n'okuzimba okw'omulembe nga kukekkereza ensimbi n'endabirira y'ensolo ze tuwangaala nazo ewaka. Tosubwa abayimbi ne bakomedian gattako olusiisira lw'ebyobulamu okuyingira siringi 50 zokka kuba ku ssimu z'olabaawo okumanya ebisingawo bikutuusiddwako. Buli woba osenya oyongera yingiza kemiko abamu fluoride oyo tumunywera mu mazzi ne tumukozesa mu kusenya chlorine ono gwe bateeka mu mazzi g'ogamba otuuka n'okujjukira noga leero lwakutaano leero tuli mu gwa 8 omwaka guweddeko ne fiizi ekuyitako nga tokyabijjukira obwerabize bwebule kemiko ezo zezireetamu ekyo kyokwerabira omubiri okufa system. Bwe twalinga abato omuntu yenna almost nze nagenda onoonyereza nga omuntu ennyama alina ogirya mu wiiki omulundi gumu. Ekituufu kuba ennyama emala ennaku nga 5 biologically okwemetta entula yonna eggwewo mu mubiri. Kati abantu bali enyama buli lunaku naye tobanyumiza bakoze akasente kaabwe ate baffe ennaku anti kati omanyi ndowooza oba okusomesa kwa gavumenti kwali okutono mu bantu kubanga bw'otunuulira abantu abali e Bulaaya teri muzungu asobola kulya mmere nga tataddeeko greens mbisi naye ate naffe wano ekyenva endiirwa kyabanga obutulaba bubawa ne mubusuula eno kituufu nti mu kibuga wano omuntu bamuleetera emmere nga kuliko katunkuma yonna eggwawo ebifi by'ennyama katunkumawo n'asigala waawo ne nakati tebasobola mulya naye bw'oba ogenzeeko nga mu basajja abo abasajja abazungu balya nnyo kamulali naddala omuli abachina kamulali alinamu ekirungo ekiyambako omusaayi okukalubamu nga teguyingirwayingirwa birwadde n'omubiri okuguma nga ebbugumu erisigala mu musaayi ogwo ng'ekirwadde kyonna bwe kiyingira kisangamu ebbugumu eryo ne likiremesa. Mulimu saawa ya leero olw'abantu okulya obubi kemiko zino ze tulya buli otumala ozirya ogenda okwesanga nga omuntu takyasobola kwebaka neyeebika. Lwaki nti onywa soda n'olya enyama oba chipusi z'okukubo zonna kemiko enkoko emaze wiiki kati buli wobirya ne bibeera mu lubuto mulimu sisitimu ebisengeja kubanga ebiseera ebisinga nze nakolanga experiment twalyanga
ewaffe edda mu byalo noyamba nomala nena kusatu nga tonaabye ate nga towunya nga notulo tujja ne balagamba nkugamba amazima ku kibugumirize kino nze n'olunaku sisobola kuluma lwaki nti torumala nti chemical ziri buli webuziba omubiri nga gwagala kuuma kati bwewebeka blanket yeyo ebiseera ebisinga ebbugumu eryo liryaza okusanga otulo naye kati buli weribanga erigenda ozuukusa chemical ziri zibanga z'obugumiza nga zotadde ku sigiri zone zireacting kati bwe zigwa mu masavu tandika okwekyusa kwesiiwasiiwa olw'ebugumuliri tofuna mirembe tosobola kwebaka ero oddamu nonaaba bamu sawa ya leero abasajja abamu abakulu tebakyayambala bambala bebokisa byokka nempale z'omunda bwe mukwata atuyana nnyo n'agijjamu yenna olubuto lulyeri oyinza okugamba yakulira Bank of Uganda dakiika 2 abamu abayakava mu kunaaba olutambulako wano newali natuyana olugoye ne ludugala wano naweekeera okitegeera nti endya gye tulyamu ekituufu tugoberedde abazungu naye ate tusudde nnyo ekyaffe era omuntu ne bamugamba nti nywayo kubanga ffe edda bwe twalwalanga twegombanga n'okulwala nti onywe ku soda ndowooza nawe mwabikolanga twabeerangawo nga bwowuli ati owule wa neiba nti omwana wa neiba yalwadde ne bamusalira n'omwesimisa nogati yawuse ku supu naye nga ffe emiwogo gitutta n'ebijanjaalo kati nga bwogenda-kawo neweesulasula nga tukyali bwana buto amaziga togasiimuula oddo balage nti oli mulwadde oli bubi era nga webakutwala mu ddwaliro banno bagenda bakuba akamwe webakubuuza kyoyagala bagambe soda olwo nga mugenda kuduuka naye kati bano bamubiru tebabimanyi abo bamukibuga naye kawa ya leero ekyamazima nti abantu endyembe ate teri kintu kisinga kunnuma nti ebintu bye twayitamu wano tewali sisitimu ebisomesa kabeere bwakabaka kababeere bantu banakyewa ekintu kyenalindabyeku wano kekatale akali wano ku Old Kampala akakabaka kabeerawo olwokutaano okutunda cultures naye tewali buyiiye buliwo nti at least nti abantu babasomesa ku culture nti oba eno system esomesa culture nawulako nti Uganda tulina minisita w'ebyobuwangwa naye simanyi tali biki be bakola mu byobuwangwa bategeka miss tourism miss culture kati ebintu ebyo bandibadde basenga bwenkulagako wano video ebiseera ebisenga nze nga nnyonnyola abantu ndawaawo video ndowooza ojaba ogibateerako omukyala abazungu bazzeeko wano nga omukyala ayambadde gomesi nayigiriza abazungu okuwaata emmere nga batudde ng'Abafirika nalabako n'abazungu juzi nga sobo bali mu kuyiga mazina maganda emyaka gye ginayita nga sibe bajja wano ate ogatendeka kati nga mu kuyikiriza okwo omuzungu buli wakusanga ng'oyambadde mini tosobola nakuba ne application oba endowooza egamba nti kanjigiriza abantu bano kino kyova olaba nti ne mu nyambala oba mu kitiibwa ekyo byasigalirawa omuntu oyinza okugamba nti oyinza obutambula nosanga abantu olina okugamba nti ndi Muganda naye nga ali mu kinu musajja myaka 5 yenno amagulu galinganga akubye essama okitegeera ali mu kinu ayambadde kivesti asinza okukayana mu bantu omuntu luli eri kagulu kasiiwuusa akatumbwe kati sawa ya leero abantu gwomanyirako nti oli Muganda oba muntu wa cultures babeera eri mumwanyi babeera mu makanzu era ye ne bomusanga mu kyalo totawaana nakubuuza mugamba oyo musajja wabyabuwangwa musajja mufirika nnyo obuzibu bwe tuyina nze kyenzudde abantu abasinga twajjamu endowooza eyo egamba nti ebyaffe biri so backward nkirabira nnyo ku baana ab'obuwala abeeragaalaga okwo ku TikTok ndowooza obalaba enneeyisa yaabwe yamanyi okugenda neweewunda neweefumitafumita eno n'okola otya ekyo kyekiraga nti oli wakabi olinga bazungu n'ayambala akagoye ne kakoma eno n'aniiguuka n'agenda bw'obagambako
it's my body my right. Anti kati waliwo ebintu bye batuleetera wano nga mu butuufu nga byo byajja kutusanyawo mu magezi nga tebyogerwa obanga omuntu ne bwoli kimunnyonnyola omutwe guli colonized. Kubanga bw'otunuulira kati nga tunuulira nga Kenya etusinga abantu naye n'ebibiina by'ebyobufuzi biri mu manya ga Rufirika kale waliyo Kenya Kwanza. Tuyina Tanzania chama cha mapinduzi naye nga n'omuzungu akimanyi nti chama cha mapinduzi eri naye ffe wano ebibiina byonna Democratic Party biri mu luzungu era ne bw'obanga tolina baluwa ng'oli mukozi mu palamenti bakugoba teweesimba toba mukozi wa gavumenti olwo oba tutegeera atasomye toba na magezi ne badde ne bagamba twagala tuyigiriza Oluswayiri mu Uganda tutekise mu education naye nga ababaka abali mu palamenti baali bateesezaako mu Luswayiri tulina okulabira ku mmwe babaka speaker tamanyi speaker ne kasasa takamanyi tosobola era yava ne mu kifaananyi ky'abaddugavu nadda mu ky'abazungu yeerusa basi bimanyi ebyo kyemanyize bwatyo bwali mukama bwe yamutonda ojalaba materiyo ye wano toza jasi yafunamu bukosefu naye bwe tuba bakuddayo okwezuula omanyi ebiseera ebisinga nabadde ntunuulira China tunuulira amawanga agasinga obungi Uganda tulina wano abagwira abaliwo nga bayitirivu nga tebalina na mugaso China eri mu Uganda emirundi nga 5 terinayo bagwira baweranga 10 nga batudde butuuza omugwiro nobeera mu China ng'olina kyogasa ku China kituufu olina okubanga okolerayo oba osomerayo naye bw'otunulira China buli kintu kyetukola ne bwoba ova wano osanga omu China ng'akola emmotoka ne ku TikTok okwo muzirabaze gyetu nga n'okuranga oburanzi tamanyi kuranga mu Luzungu agamba sure $1,000 gwe n'okitegeera nti eyo agitunda sente ezo naye ffe abagenda okusoma okukanika omupiira tumala emyaka 10 Makerere just okuyiga okukanika omupiira tuli ku mechanical engineering kyokka agikola talina lusuku lwasomye awo si bwe twasiriwalirawo wennyini nti ffe ekyo omuzungu kyeyatukuleetingira kye bayita ndowooza diameter is circumference tuli mu illusionist mind nti tosobola kuyiiya kintu kyetunulira walabanga mu biseera bya tengetenge ng'akyase nga bamutwala Dubai nga ba TikTok bavaayo omwana mumubbye omwana bamaneja bamumanaginga bubi we bamujja manager gye yamujja yamanyiyo kati bwe bamaze olaba nga amututeko ebweru bano abatalina kuyiiya byabo basazeewo bayiyize kwoli kati be bafuuse bakojja ba advisor be nti kyova olaba nti batuleetera betwandibadde tweteekamu okwerowooleza okureetingawo ebyaffe tutambulira awo gundi yakoze ensobi ki abantu banoonya nnyo ensobi tebanoonya kiki kitutwala mu maaso ne bw'ovumbula ekintu kyo nga bakivuma bakiddamu oba ne bakivuma oba oli naavayo nakuadvise naga gundi okozeemu bubi wano olina owulira nti gundi yayawukanye ne mukyala Mirembe Beddings omusajja naavana naye Mirembe Beddings oyo omusajja nali saamusiima oyo omusajja tetwamusiima mwinga baani kyekyo oli bano baganda oli musogo oli munyankole byatamusiima okitegeera kati kyogezaako tegeeza tuli mu minor issues ezitasobola kukeera kumakya kutwala ggwanga maaso so tubadde ne platforms zino kwe twandibadde tukubaganyiza ebirowoozo ng'omulembe guno nti kiki ekitutwala mu maaso era y'ensonga lwaki abantu bagamba wano waliwo olugero lugamba nti kabaka yatuwa omulembe gwabavubuka naye tugusiriwalidde mu busiriwalizi kati singa kabaka akeera n'agamba omulembe gwe nabawa njagala buli omu andage kyakola ate tuyina era buli omu ajja kwanjazangala abatuvumye bye bajja okugjayo ebivumo bateekewo
abogedde ebyamagezi ne batuteeka wansi ensobe eno teri ku kabaka wabula eri ku gavumenti. kabaka ye yakola kyateekeddwa okukola atuwadde omulembe bwatuwa omulembe kitegeeza ffe tulina okwesitula tumanye kabaka ategeeza ki. obuzibu obuli ku gavumenti esoosowaziza nnyo ebintu ebitalina makulu. nga ki okuzimba enguudo tekulina makulu ziriwo ze bazimba nikati Kampala wano bazimba nguudo Kasubi yenna yuuyo anyereketa ne mwagala ki tewali kintu kyenyeza okugamba kwanze nabadde ntunula nono omukyala eyafudde Helen Nakimuli mwanyenaze nentunulamu kyampaddemuuko ku byokuyiga bingi nti omukyala yeesobola yabadde asobola n'ogenda mu America kituufu naye yafiiridde wano bamujanjabidde wano. So singa kyabaddewo ndowooza kati singa baminisita baleese edda enteeseganya era nabadde mpulirawo gye palamenti ngaeyogerambo baagala bayise etteeka babawe ne sente ez'okuzimba oba okukungubagiza singa ofe oli mubaka wa palamenti wabeerewo sente ezigenda okusasulwa ababaka okujja ne bayimirira ku mulambo. Tebajja tebajja tulabe oba tetuziike ate nga bagenda ziri anti baziise naye ffe tebajja. kati ng'oyagala okwewuunya nnyo gavumenti yaffe olunaku lipooti yafulumye mu mwezi guno oguwedde bagenza okufulumya lipooti ne bazuula nga abaana bali mu kyondo kya buwarabu ku masimu bakaweerezaako bazadde baabwe omwaka gwa 2025 baweereza triliyoni 9 n'obuwumbi 600 ku simu. mama ngulira embuzi mama ngulira mama genda bakujjanjabe gavumenti nefunamu obujja neraba nga waliwo sente kati ne baleeta etteeka lye bali mu kukola kati naye ate ekyewuunyisa sente ezo gavumenti era efunako ati nange kyekyansobera kati kankulage olaba bano abasajja abayiiya zi kompyuta biki bano abali mu byafaayo ba Nicholas Tesera bwe bavumbulanga n'essaawa ya leero bw'otunulira Michael Jackson yakyasinza osasulwa lwasonga nti byeyayiiya ensi zikyabisasulira era oli ne bwagenda n'ategekayo sho n'agamba tugenda kujjukira ebya Michael Jackson sho eri ku mitwalo 3 ag'e Uganda $100 basobola okujjuza era famire ye ekyafunako kituufu. bw'otunulira abasajja abayiiya zi kamera n'ebirala nti gavumenti yabyongeramu kati abaana abandi badde nga batunulirwa nti kati engeri gye bali mu kukola eri gavumenti ebafunako omusolo mu privileges eyandibadde ebawa sente ziwa ba tiktoka eziwa bayimbi ate nze nzikiriza nti nze almost lipooti eriwo kati abantu abakyasinza abaana abo bali bweru okukola abasuubuzi bokka mu kuyingiza sente nga ogyeko abasuubuzi abo bakaddaama bakwata kyakubiri ne kuddako ne bano abalina ebidduka okunywa amafuta abo ababooda. tewali bantu gavumenti besinze kujja mu sente ne sente zesorooza kati bayongeza sukaali bayongeza amafuta bagongeza Uganda buli we bongeza sente ezo bajja sigalamu bagamba betukola oluguudo twewoze mu World Bank yatuwadde obuwumbi kati zebeewora baziteekawa zikola nguudo ate nga enguudo zebogererako ezo zebeewoze zebasorooza ziragawa oba zetuwamuba zikola birala kusasula misaala kitegeera. Anyway ensobe ezasinga okukolebwa ku gavumenti nze juzi nabadde wano nga nnyonnyola abantu naye ngamba nti gavumenti amateeka erina okuleeta etteeka nga lisikiriza omuntu okuliyingira. ojjukira bwe twali e Misiri omusajja yatugamba nti bo ettaka lyonna ery'e Misiri lyafuuka lya gavumenti. Gavumenti bwemala oditwala neteekawo system nti bw'okola mu gavumenti emyaka 8 bakuwa ennyumba bakuwa buli kimu okola nga bwe basomesa omwana wo bwe babawa biiru z'eddwaliro bw'obeerawo okusaavinga okolera gavumenti
ate era nga nettaka eritadde to good use bazimbidde apartment sisalabayo mu Misiri asula ku street ate wali kyokka nga twalina mu kyalo eri nze nabadde mpakanya wano n'abantu naye ngamba nti gavumenti etugamba ekola okukulaakulanya bannansi ensi ezisinga obungi Uganda tesobola kukola Museveni bafuga emyaka 15 tesobola kukula lwa nsonga zino wammanga nti ogamba nti ensi eyagala okukula abakozi ba gavumenti bawumula lwako 5 ssaawa 7 ne bakomawo mandi n'abalamu tebalabikako Misiri oba amawanga gakuze nnyo abakozi bakola 24 tulina wano abasirikale ndowooza be bakola mu shift bokka naye kale nezisigadde zonna eri bakuwa shift zitambula ziti okola essaawa 8 okuva ssaawa 2 mpaka 11 n'akwatirawo kwega balina ekonomi eteebaka eyaffe kati wano system zeebaka oŋŋamba otya nti mujja mawulire ne batugamba nti baagala tukole tuzimbe Uganda ebeerewa waggulu nga omulamuzi mu kooti abe ajja ssaawa 4 n'avaamu 6-7 n'agenda n'abaga ku koota adjandi kati ffe gavumenti terina kugamba ffe nti tufe abantu beyagala tukulaakulane erina osookera mu bakozi baakyo ekijja ngambe nti palamenti bateesa nti abaana batandika okusoma Oluswayiri mwe abalina osooka okuteeseza mu Luswayiri kati ekyo ne bakirabirako nti abantu aba gavumenti be balina osooka okukola ennyo gavumenti erina okukola kiro na misana naye omuntu ava Kagaddi avudde Mbaala avudde Gulu aze kusuubula mu Kampala n'asula ne mu woteeri olw'okuba ekibuga abantu banyuse bagenze kwebaka waliwo abalina okukola ekibuga kirina okuba nga kikola kiro na misana weewaawo nsaba nkuwumuzemu awo eddakiika emu abalungi abatulaba tukyagenda mu maaso mwebale nnyo Pride Bank ebeebaza okuterekayo ensimbi Mimi's Glam ku lwaka makeup enviiri n'ebisigadde bagamba mukikubye bulungi nnyo Nature Able ku nsonga ezo ez'ebyobuwangwa mu mponeeyo nabo bagamba ensonga mugikola bulungi abatulaba live nammwe tubeebaza n'abalinze ka recording mukama abawo omukisa tukomawo temuvaawo